Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Oh yes, mbaniriza omulabi wa Lugonvu's Show. Njagala kwebaza gyesinzira okubeera ng'otulaba kawungezi k'olunaku olwaliro. Ngambye nti kanzije abali ku Facebook n'abali ku YouTube twakoze program ey'amanyi nnyumba yo eyavuddemu ebibuuzo eby'enjawulo okubuuza wano ne wali okubuuza nti tuwulidde kino kiri kitya. Nzize okwongera okutangaza ku estate yaffe empya eya Maya Bujasi Estate, Ministers Estate. Abasinga bo bagituumye estate gye twaggulawo emabegaawo era nga njagala okuyozayoza balandlord abafuuse balandlord ate n'okubanga nsabira abo abali mu nteekateeka baga nti mwami Lugonvu kanzije mwebale ddala Mukama okubanga abasobozesa estate eno ey'Amaya Bujasi kilomita emu yokka okuva ku main road okuva ku highway y'e Masaka eri kilomita emu yokka okuyingira ku mundu osobola okutambuzawo ebigere ne bw'olinnya boda ya siringi 10 eddakiika zikwetaagisa 3 okuva ku main road ya Masaka okutuuka ettaka weriri otambuzawo bigere nga bwe gambye. Ate oli bwaga nti nze sobola kutambuzawo bigere asobola okuba nga alinnyawo boda ya siringi 10 tesukkawo Maya Bujasi awo wewali estate eyo empya. Twajogerako nti nnungi era egenda kuba ya mulembe eri abantu abagala okuzimba ebisulo naddala residential gamanga apartments, abagala okuzimba zi guest house, abagala okuzimba zi lodge, ebifo ebiwummulirwamu kubanga kumpi n'ekkubo ate nga wayayaanirwa nti omuntu kyangu nnyo okuvaawo najja e Kampala okukola. Twamaliriza estate eno 5 ku 10 n'ekyapa kyako ya Bukadde 40, 5 ku 10 n'ekyapa Bukadde 40. Naye nafunye amasimu mangi okuviira ddala nga tutadde estate nagamba nti mwami Lugonvu tutambudde naawe tubadde tukusaba wakiri tufunirewo tusobola okussa obuzigo bwaffe. Waliwo abantu ng'ekirooto kye kyakubanga abaako ne wateeka emizigo gy'apangisa ne bwegubeera gumu ne bwegibeera ebiri. Ngaga nti nze mwami Lugonvu ne bwe nfuna wenteeka busingo bwange bubiri ne nfuna wenteeka akayumba kange nga nsobola okuvawo ne nzija e Kampala ne nkola. Ne tukirowoozaamu ne twogerezeganya ne banywanyi baffe. Mukama mulungi yatuwadde obusobozi nti okulira naawo wennyini twafunyewo ettaka eddala ne tugamba nti tuffe ku bantu baffe bano abagamba nti sisobola ya Bukaddaana ziri waggulu naye nange njagala okusulako Emaya. Mwami Lugonvu Obukaddaana nnyinza obutabusobola bukuŋŋaanya naye nandyagadde okusulako Emaya, nandyagadde okubeerako n'obuzigo bwange wakiri nga nsolozaamu emitwalo 15 busingoozi bwange ne mmanya nti nyina busingo bwange 3, nyina busingo bwange 4 mbutadde mu kakomera buli mwezi ngenda kusolozaamu emitwalo gyange 6. Ne tutuula ne baganda bange ne tukirowoozaako ne tugamba nti wadde nga ffenna tutunuulira omuntu okufuna ekinene naye waliwo atagenda kisobola nga bwe gyali ku mirembe gy'edda nti omuntu yabeeranga na yiika emu, omuntu yabeeranga na zisikweya mayiro ku lwaliro omuntu alina yiika aba mu bede katuyina 5 ku 10. Omuntu asula mu 5 ku 10 wano mu Kampala n'emiriraano abeera mu loodi. Abantu basula mu 15 ku 2, basula ku 2 ku 2. Bwe businga mu nsangi mu puloti obwo 2 ku 2 omuntu abeera n'akayumba ke ng'ayina ku kisenge na ddiiro. Ensi nga weetutuusizza oluusi ensi nga weetutuusizza ne tukirowoozaako ne tugamba nti tufunewo ewalala we tugenda okuyiiyiza abantu baffe be tutambudde nabo nti waakiri yabeere ng'alina amaka g'ensangi empigi gatuzza ku 5 ku 10 naye ng'Emaya alinawo obuzigo bwe bwasolooza kubanga fuuti 25 ku 5 twagala tatutandikira kubanga basinga bwe mwabadde musaba bwe tubanga tulabye era muganda ng'omu nabadde njogera naye James nanga nti bwe tubanga ensangi tulabye obupoloti obwa fuuti 2 ku 18 2 ku 25 ate waakiri wadde katini akasobola agende naako
gwe kazitoweredde nga kati ni agatte bubiri okitegeera afuna 5 ku 5 agatte bubiri afuna 5 ku 5 okusomozebwa kwawadde kw'amaanyi n'empalirizibwa ne banzikirizisa nti waakiri tutandikire ku abaagala okuzimba burentozi bwabwe kubanga wali kositula burentozi busingo ng'okakoze self contained akanabiro nga kali munda emitwalo 15 bagikuwa kasitoba ng'okamaliriza emitwalo 15 busingo bwabo babukuwa gambye nti wali kilomita emu yokka okuva ku main road ey'Amasaka tuli next to Maya Nature Resort hotel eyo gyolabe eri Maya esinga ku Masaka Road tuli next kuyo in fact tuli Kyengulu ffe tusooka ekyemmanga kwega otunulira surrounding environment yonna well ekuwalirizo gamba nti kanteeke wano obuzigo bwange ne banga nti tufuneyo wali wenyini estate enkadde weebaddeyo gyolaba ku screen weeri then wano next kuyo wetafunye ettaka eyo ne tugamba nti tufunire abanywanyi baffe tuleme gamba nti bano ababedde bokka bangi abaana abadde baga nti tetusobola kukiringana ba big boys mwami Lugonvu oyagala ate kaakati ngule poloti ya Bukadde olwezinagizimbamu kubanga Obukadde kinneetaagisa okukola emyaka 6 nga ndi mu kukyeye Buwarabu ate nga be bantu benjagalira ddala okufuuka ba landlord kaakati bwe naamala okufuna Obukadde n'engula mu myaka 6 gye naabankozi b'emyaka 5 b'emyaka 4 okuzimba naazimba nyina emyaka emeka ne tugaana edda katufune ate nga ne bw'oba ogimaze kubanga ennyumba ezigenda ewantu wali erina kubanga eri mu Bukadde 10 kudda waggulu ne tugamba tufuneyo abantu baffe abaakabeeyi kaffe waakiri banaateekawo emizigo ne tufunawo okutandikira ku Bukadde 10 5 ku 5 Bukadde 20 5 ku 10 era nebeera ku Bukadde 40 bw'obanga oyagala 5 ku 5 Bukadde 20 mu 5 ku 5 ng'ofuna omuntu akupulaningi obulungi osobola okusimbawo buddaboozi bwo ekyemmanga 4 n'ekyengulu 4 oba ekyemmanga 4 ekyengulu 3 osobola okusimbawo buddabo 7 kitegeeza wakati n'olekawo olukuubo kitegeeza nti buddaboozi 7 ne bw'ovuga nti nze zange zibe za layisinsi z'emitwalo 10 gy'emitwalo 7 buli mwezi gy'osobola okuba ng'okuŋŋaanya aguza 5 ku 5 waliwo banabaga nti mwami Lugonvu tondeka mabega tujja kuyiyiza tulabe bwe tukikola waakiri naawe ofune w'osobola okuzimba busingozi bwo 4 oba 3 osiba akakomerako ng'omuntu ali munda yeetaaya nze kyensinga okufa kwe kuba nti wonna wooli otambulira mu mbeera ey'ekikungu ne tugamba tutandikirawo ku Bukadde 10 oba Bukadde 10 afune waayiya nandyagadde oyo ayagala okuzimba ennyumba z'abapangisa bwe kijja okukolera ayagala residential waakiri funa 5 ku 5 oba tufulume tugende Empigi oba ontegeera waneemaya tulekerewo omuntu aga nti nze mwami Lugonvu kubanga kituufu kiri nti Mpigi 5 ku 10 ogifuna ku Bukadde 10 si Mpigi wano mu tawuni naye kilomita nga 3 okufuluma Mpigi town oba kilomita 4 okufuluma Mpigi town ogifuna ku Bukadde 10 naye woogifunye ku Bukadde 10 ennyumba z'abapangisa ne bw'ozisaawo ziyinza okuwa emitwalo 2.5 omwezi buli nnyumba y'abapangisa ziyinza okuwa 2.5 kyokka wano osobola okugulawo Bukadde 10 owelo nga watono naye ate ng'osobola okugyawo emitwalo 10 ku 15 mu nnyumba z'abapangisa waneemaya kyekyenjawulo ekiriwo kyekyo kyemagamba nti ayagala ez'abapangisa maya ajja tukolera nti ne bw'ofunawo akantu katono kubanga wano mu Kampala abasajja bagula fuuti 20 ku fuuti 15 n'ateekawo konteyina wano mu Kampala nga yasoloza konteyina ye kati bwe tuba nga wetugenze kitegeeza tugenda kufuna waakiri ketusobola okussamu emizigo gyaffe 3 emizigo gyaffe 4 n'omanya nti awo oyinawo 7 yo oyinawo 6 yo oyinayo 5 yo 5 gyo gy'osobola okusolooza buli mwezi n'omanya nti obulamu busobola okwanguyira n'olwekyo twakikoze bwe tutyo nti awo wennyini maya bujazi kilomita emu okuva ku kkubo owetera ku 14 awo n'oyingira awo oluba kutuuka ku poliisi y'e Maya oba otuuse awo wennyini oluba okutuuka ku poliisi y'e Maya awo wennyini oba otuuse era bangi balega nti awo tumanyiwo tewali nnyumba ya layisi kitegeeza nti n'abagenda okujja okusulawo bagenda kujja nga bantu beegasa olina abapangisa okuva mu bitundu ebiriranyewo n'abamu kati abalikolera e Kampala basula Maya
Amasannyalaze weegali, amazzi weegali mu nfo. Tekikwetaagisa nti oba ki oba ki. Amasannyalaze omuti weeguli n'amazzi weegali gatambula. N'olwekyo tugamba nti katukitunulemu n'abantu bange abatasobola ziriza ababbingwa bukadde 4 naye waakiri afunewo kaasobola. Bw'okwata obukadde 2 ogenda kufuna 5 ku 5. Obukadde 2 kilomita emu okuva ku kolansi. Obukadde 2 litandikira ku main ogenda kufuna 5 ku 5 naye nga tutandikira ku bukadde 10 tufunewo akantu aga nti nange njagala wano. Waliwo abakikoze abeekutte edda bazze 2 naga nti nze gundi ne gundi njagala otuwe wano ffe twegabanye nze nzimbe nga tunudde kyemmanga nze nzimbe nga tunudde kyengulu. Ensi erina sipiidi gyetuvuga tetukyatambulira ku bye twagala tutambulira ku mbeera eriwo nti mu kaseera kano ki ekiriwo nti kino kyekiriwo. Temwandira akeedi z'omu Kampala ng'ekisenge ekyawulaako egy'ebbiri kiba kimu. Okimanyi nti bw'oyingira mu kikuubo waliwo akeedi esoba 20 okutuuka lw'ogweri ku Nabugabo ku Kyaggwe Road naye wali olabye nti kati eno akeedi ekoma wano. Embeera bwetyo bwetuvuga naye nga tetulina okugibeeramu kwagala butayagala. Bwe tunaalinda emirembe gye twagala oluusi giyinza obutatuuka. Bwe tunaalinda okuweza obukadde 4 buyinza obutatuuka. Waliwo abeekutte, waliwo mikwano gyange Brenda, thank you very much, y'omu abadde ne ttiimu ye kati baakagula ploti zirinnya naye nga baguze 5 ku 5 nga bagigabana 2 buli omu n'agula 5. Onaga nti nze nja kuzimba n'emizigo gyange nange nzimbe n'emizigo gyange. Awo njagalizaawo nnyo omuntu ayagala okuzimba rentals. Owa residential sikwagalizaawo nze ndi njogera alaali. Owa residential sikwagalizaawo okuggyako ng'oŋŋamba nti oyagala ozimba emizigo nga naawe olinako omuzigo gwo. Awo jangu otwogere era tuli kufena. Bwanga nti njagala nzimbe mwami Lugonvu emizigo gyange 3 nga nyinako akazigo kange kamu gino 2 nga ngisolooza. Awo oli katuufu. Naye bw'ogamba nti njagala okusitula amaka gange nga situle wali awo sikwagalizaawo. Awo siwawo. Naye bw'agamba nti njagala nzimbe emizigo gyange tusibe akakomera ogwange nga bwe gusembayo eri nga netooyi eri munda n'ekinaabiro kiri munda nguseeko n'akashedi akalungi ne bano mbawe egyabwe. Awo jangu twogere. N'olwekyo estate weeri okutandikira ku bukadde 10, obukadde 2, obukadde 4. Obukadde 4 ofuna 5 ku 10 n'ekyapa. Obukadde 4 ofuna 5 ku 10 n'ekyapa. Osobola okuzimbawo apartments zo, kalinaazo, osobola okussaawo ebisulwamu ate nammwe bano 5 ku 5 ne zino eziddako wansi osobola okussaawo residentials ez'abapangisa rentals zo eziri ku mulembe. Ogenda kufuna ssente ezitaliiko kulinda. Ekiri wali nti w'omalira ennyumba zo wotandikira okusolooza. Ekikulemesa okusolooza kwe kulwawo okumaliriza ennyumba zo naye w'ozimalira wotandikira okusolooza kubanga ne banneyibba ewala ekyemmanga waliwo era abazimbyewo zi rentals eziri ku kilaasi naawe nkusuubira nti z'ogenda okuzimba zigenda kuba ku kilaasi. N'olwekyo gamba nti enteekateeka eyo weeri sandyagadde muntu kujjanga nga nti mwami Lugonvu we njagala okuzimba amaka gange nga taweza bukadde 4 kubanga ow'amaka ge bayita amaka nandikwagadde ku 5 ku 10 naye zino nzikoze nga za bizinensi kujjamu kasente kaffe. Nalabye omusajja awo ensangi ku kkubo yabadde n'olukololoze lwa fuuti ndowooza nga 18 ku 9 n'asooka ateekawo obuzigo butunde mu kkubo. Wabadde baakabumaliza nga bataddeko langi enjeru nga aba mobile money bayingidde, aba boutique bayingidde, aba kios nga 18 ku 9 n'abuyiwako nga butunudde buti. N'olwekyo buli we tulina akataka nga wakuze tusobola okkeeyambisa. Kati awo tweyambiseewo ku bizinensi otulo twaffe tunonye bwe tutussa. Bwe tuba nga tunafuna we tussa tulo tusobola okusooka ntusetinga ano nga business bu rentals naye ne tuga nti bu rentals we buli nze ate nsula wali ku guli ogusembayo bensolooza ne basula wano. Bwe naafuna ssente nga mbaviira nga nagwo nguteekamu omupangisa. Awo tujja kwogera. Baganda bange munzikirize essimu yange mugimanyi ye eri ku screen eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39.
ojja kujja weerabireko osobola nti mwami Lugonvu kansooke ntuukeyo kyensinga okwagala kansooke ntuukeyo neerabireko ground eri etya oba mwami Lugonvu nyina omuntu wange kansooke mumusindike waliyo abamu abaweereza sente zaabwe nga baga nti mwami Lugonvu nze kankuwe zange ebisigadde tunaalaba abo nabo weebali n'olwekyo enteekateeka bwezite we ziri omulimu weeguli maya tutunulirewo nga business ngawo wa business maya tuteekewo business kusoloozamu si kusula maya wa kusolooza tuzimbewo oburentozi bwaffe tuggyemu akasente tuzimbewo apartment zaffe tuggyewo akasente tuzimbewo zi hostel zaffe tuggyewo akasente tuzimbewo eddwaliro yaffe tuggyewo akasente kubanga wo buli kyoteekawo kigendawo okusinziira ku environment nga bweri kubanga ettaka litandikira ku kkubo eriyingira munda ate nga kilomita emu okuva ku main road ku Collins waliwo kilomita emu n'olwekyo gamba nti oba oliawo kijja tukolera bulungi. Esimu yange yeyo eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 kijja tukolera bulungi nnyo. Gamba nti mukwano bwobanga oli eyo tutandikira ku bukadde 10 ne tufunawo ka portion tusobola okussa obuyumba bwaffe obwabapangisa bukadde 2 ojja kufuna 5 kwa 5 ate nga bukadde 4 5 ku 10 buli atuusewo akkiriza nti yes wanjawulo naffe bali abali ku ziri ezasookeza obukadde na wasigaddewo ziringa 3-4 tubeerenga eyo chapter nayo oba oliawo ate tugigala munzikirize mbagalize ebirungi ebyerere n'obuwanguzi abatuuse ku buwanguzi abafuze ba landlord mbayozayoza ate akantu bw'okagula kikwanguyira ofunayo amatofaali g'15 kakaaga n'ofunayo tulipuzi ez'omusenyu 5 olwo otandise ng'olaba nekyogenda okuzimba olumala ng'okasiba ekikomera ng'ossaako ne gate ebisigadde ng'obireka basula mu executive n'olwekyo kijja kubanga kibakolera munzikirize mbagalize ebirungi ebyerere mugirabye estate awo wenyini nga bwe mulabawo walungi neighborhood nungi neighborhood ngagga security weeri nkibagamba security weeri masanyalaze weegali amazzi weegali kumpi n'ekkubo ne bw'okuba endulo ow'okukuba akuwulira n'olwekyo kijja tukolera owa business mu kaseera kano yanirizibwa ayagala residential mpozi ng'ogenda gula 5 ku 10 ey'obukadde 4 naye obukadde 2 n'obukadde 10 mpozi obukadde 2 osobola okusaawo amaka yes obukadde 2 osobola okuzimbawo amaka ago amatonotono ayina otakoma kusaawo makaago in fact owo obukadde 2 olinawo space wosobola okussa amaka n'obaako ne space wosobola okusigala ng'otaddewo obuzigo bwonga bumeka nga 3 singa amaka gaba nga si manene n'ossaawo obuzigo 3 oyo ow'obukadde 2 kimukolera ow'obukadde 4 obeera mu bwaguuga yennyini bwaguuga gwoba omaze ebyo byawedde 5 ku 10 then ono omulala ow'obukadde 10 gwe tunuulira kussaawo mizigo gyokka egy'abapangisa kijja tukolera munzikirize mbagalize ekiro ekirungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buarabu kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezi